Mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ababaka basabye gavumenti essessira ku by'obulamu ebyafunye shillings trillion 3.2 nga badda mu kya America okusala ku buyambi bw'ebyobulamu mu nsi yonna. Pasazemu kino naye nga eddagala libeera nga tatambula abalwadde baffe nga bafuna ARVs. N'olwekyo nze nsaba gavumenti priorities tuziteeke mu kuteekako ensako y'okuweereza ARVs abantu baffe. Omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa naye asabye obuwumbi 30 zifunike mangu okugula ekyuma kya kookolo ku ddwaliro ekkulu e Mulago abantu bayambibwe. We must provide the money for the PET machine. Okay? And finance had told me they had provided 35 billion. Okay? And even I communicated it here because when I was following up, they had promised to top up and we get the 62 billion. Ababaka batidde nti shillings obuwumbi 5 n'obukadde 200 ezisiddwa mu National Medical Store abagula eddagala nti ziyinza obutamala. Bya Mohamed Wamala ne Eric Sebalamu abakuyita mu kusaba ku Good Friday nga 18 April ku Canaan Land.